Abaddusi abadde basukka mu 10 beetabye emisinde egitegekeddwa ekitongole ky'obwannakyewa ekya Restoration of Hope for Child Mothers Against Cervical Cancer okusobola okudduukirira abalwadde ba kkookolo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Buli muddusi abadde asasula omutwalo gumu ogwa siringi okusobola okwetaba mu misinde. Emisinde gino tegyawudde mu myaka ng'era musaayi muto Jonas Sechanzi ow'emyaka 13 akubiddwa enkata ya mitwalo 5 olw'okunywa mu baddusi akendo. Emisinde gino gigobereddwa okwekebeza kkookolo ku bwereere mu kaweefube ekitongole kino gwe kigenda kitambuza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tusoose kudduka ng'okudduka kuno tubadde twagala nti tukunga abantu tumanyise abantu nti waliwo obujjanjabi obuzze nga buzze mu ngeri ya kuyamba abantu, naye ng'akasente ke bagenda okuwaayo kabadde kasente katono nnyo nga buli muntu aparticipatinze agenda kubeera ng'awaayo omutwalo gumu. Omutwalo ogwo gumu naffe kwe tugenda okwongereza kye tugenda okutoola nga tuwa esente ze tugenda okuyamba ffe tufuniyeko obujjanjabi obw'obwereere ate era tukeberebwe. Emisinde gino okugidduka tekitegeeza kwejalabya, wabula kitegeeza obuyambi n'okwekaba okwekoba okulaba nga tubulwanyisa. Nkubiriza bannange mwenna abali eyo okubeera nti omuntu ono bw'aba akwatibwa obulwadde obwo tumujjumbira n'okubwekebeza tulaba batubuyina na tubwewaze tutya. Kusinziira ku Margaret Kasolo akuliddemu abasawo mu kukebera kkookolo olunaku olwaleero, kyandibadde ky'amagezi singa abaagalana bombi beekebeza kubanga abaami beetikka akawuka akaleeta kkookolo wannabaana. Abaami be beetikka ka HPV virus. Kyovola abantu kati circumcision baginkarejinze nnyo. Okaringa virus ya HPV naye nga tomanyi nti okalaki okalina kubanga you are not feeling any pain. Kakati gwe bwegatta n'omukyala n'afuna infection. Kkookolo wannabaana ky'ekika kya kkookolo ekyasinze okukwata abakyala ng'era omuwendo gw'abakyala abakwatibwa kkookolo wannabaana gweyongera buli lukya. Ssenyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.